Zabbuli eyokuna. Ya mukulu w'abayimbi, ya bintu eby'engoye, Zabbuli ya Dawudi. Obwesige mu bulungi bwa Katonda. Onziremu, Ayi Katonda, bwe nkukoowoola ow'obutuukirivu bwange, wansumulula bwe nnali mu nnaku, onsaasire owulire okusaba kwange. Mmwe abantu, mulituusaawa okumpeebuula, mulituusaawa okwagala ebitaliimu n'okugoberera eby'obulimba. Seela. Naye mutegeere nga Mukama yeeyawuliddeko abamutya okuba ababe. Mukama ampulira bwe mmukoowoola. Bwe munyiiga temwonoona. Musiriikirire, mufumiitirize mu mitima gyammwe ku bitanda byammwe. Muweeyo ssaddaaka ezisaanira era mwesige Mukama. Waliwo bangi abagamba nti, ani alitulaga ebirungi? Ayi Mukama, tutunuulire n'ekisa. Otadde essanyu mu mutima gwange okusinga ery'omukyengera ky'emmere n'omwenge gwabwe. Ngalamira ne neebaka mu mirembe, kubanga Ayi Mukama, gw'onkuuma ne sitya.